n'ekizimbe kyennyini ne kyonoonebwa Abayisirayiri. Wabula, there is no indication of any destruction underground where the main cascade hole is located. Nti Israeli bwe yajja n'ekuba Natanz nuclear facility ya Iran. Bwe yakuba waggulu wa kizimbe naye bagenza okwekenneenya nga cascade hole eno yerimu ekiteretebwa Isirayiri kyewulira nti teyagala kukiwunyiriza. Teyagenda maaso nakulabika nti etuukayo wansi ekintu kyasigala steady malembe. Ne batugamba nti off-site radiation levels zirabika nga zasigala nga ziri nomo ku kifo ekyo okusinziira ku International Atomic Energy Agency. Wabula nga bagamba nti ebisenge ebirala holes endala kosa ne chambers eza facility eno ziyinza okuba nga zaafunamuuko ka radiological oba chemical contamination entono. Chemical omu yafuumuuka nga si kyangu muntu kugendayo kati nga bwe babanga basobola okukontaininga embeera eyo mu bwangu ddala baba basobola okubaako ne kye batereeza. Naye mu kadde kano bagamba nti waliyo chemicals eza contaminatinga mu kitundu ekyo nga ziri mu form eya vapor oba gas. Era ne bagamba nti omuntu singa agendayo n'awunyiriza gaasi oyo kyabulabe eri obulamu bwe. Kaakati bagamba wansi bayinza okubeera nga Abayisirayiri tebaakosa, waggulu gye baakuba ye waabeerayo just a simple chemical contamination okusinziira ku International Atomic Energy Agency Chief Rafael Grossi bwe yagenze maaso n'okubeera nti munnange annyonnyola. Era ono n'ategeeza nti if you have the right kind of safety measures, a breathing apparatus, it is manageable. Singa obeera nga oyina safe measures, oyina oxygen akumala, ng'osobola okussa obulungi, osobola okugendayo kiri manageable. Era nkuwa amalala Omuyisirayiri ku nsonga za nuclear w'eggwanga erya Iran. Assessment endala yakoleddwa ku kitundu ekimanyiddwa nga Isfahani. We bagenza okubeera nti munnange bakola assessment era bagenda kutunuulira embeera nga bweri nga bw'olaba Natanz. Isirayiri yalumba lunaku lwali Lwakutaano ebizimbe 4 mu Isfahani bye byagenda maaso n'okubeera nti bidamejingibwa ku surface waggulu on the surface level. Wabula with Natanz no increased levels in radiation. Radiation levels tezaali nnya. Kati baagala kulaba mu Isfahani kiri kitya. Kaakati waliwo ebitundu ebirala ebitannaba kubeera nti bikoonwako. Gamba ng'ekitundu ekya Fordo nuclear site. Grossi agamba nti bino tebiteekwa wadde okuwumbibwako wadde n'omulundi n'ogumu kubanga okubirumba kya bulabe. Era obuvunaanyizibwa bwabwe bo ng'aba International Atomic Energy Agency omulimu gwabwe omunene oba obuvunaanyizibwa bwe balina kubeera nti basafeguardinga nuclear security. Era nga bagamba eggwanga erya Isirayiri ekitundu ekya Fordo site eriwo teyeetaaga kukoonebwako, teyeetaaga kulumbibwa, shouldn't be attacked at all. And if you have facilities with the bomb falling on them, that is a massive compromise obviously. Bw'oba olina facility ng'egenda maaso n'okubeera nti egwako bbomu enzito, kitegeeza nti oba mu kabaate ebintu biyinza obutafaanagana kyekimu. Owamole mu bufunze n'ayingirawo nange n'empumulamu katono
mala okunywayo kakko kakanyogogo bulungi nkomewo nkubuulire ekitambula. Tell Africa now.